Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banakyukakyuka mbabuuzaako nga bulijjo no radio Katwe. Emabegako nakola video ne mbategeeza nti Museveni yo ng'avudde mu buyinza. Bantu bangi bagenda okuwona endwadde nga tebafunye empeke, nga tebafunye na bujjanjabi. Oli akire ku makyawone nga tajjanjabiddwa. Kuba bantu bangi abalwadde endwadde nga bagiyita Museveni disease. Bantu bangi abali ebutabikanga balalu naye nga ddaluli ebaago baliyita Museveni. Ti Museveni bw'aliva mu buyinza abantu bagenda kufuluma ebutabika nga tebafunye bujjanjabi naye nga balamu. Ngenda kuteeka ekikazi wansi awo. Bino ebikazi ebyalabikidde mu katambi akatambudde ennyo nga bali mu kumenya mu kiyosiki bwabwe bwe badde bakolera ne kiwetera mu Kyagulanyi. Ngenda kuteekawo ebifaananyi bibiri. Ngenda kuteekawo ekivubuka ekirala bakiyita Lumala. Ekivubuka kino kyatukolako effujjo wakati mu kampeyini eri Bulade ne kikwata ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kibirinnyalinnya ku kitambulyako kinywera caayi wakati mu kibuga nga teryakikutteko. Bwe bagenda ku mukyane bagoba batembe ekyakuba emiranga. Emiranga miyitirivu abantu batukyaye. Museveni tukoledde kati otugobaganyizza tulagewa fe abanaku agenda okumaliza enkeera yakuba kalango ne bazannyo ampadde edduuka ne miliyoni 10 deni abala balagawa nabala amu yabawa bwe bakiwa kino nakino ekikazi nabano bino binamagwatala mu birinde bagenda katukubiwa kuba omulimu bagukoze. Kyagulanyi wagamba tubikukwase oli luddawa? Kyagulanyi omukwasa bya kiyosiki bye wamukwasako ebizibu bya kiyosiki. Ono omukazi yeerabidde nti kiyosiki gye basenzeewo abadde atundiramu munanaasi nakutundira mu mazzi ga mukaveera nagambo cupa. Bannayuganda bangi abafiirwa maali yaabwe mu Lubigi amayumba gaabwe gatundira ng'omuntu. Amayumba ag'obulamu bwabwe. Ti abantu abaagoba mu Lubigi abali bazimbye ennyumba ekebeera kiwi kimu eyinza okubanga mu bulamu Allah gyali yamusobosezza okuzimba nga tagenda kuddamu kufuna mukisa kukuba yadde bulooka adde mwazimbe. Abantu balina endagaano zaabwe babasenda tebalina compensated. Ng'otubulira akana akayumba mwotundira omunanaasi n'amazzi g'omubuveera n'amazzi g'omubucupa. Bantu bangi abafiirwa mali yaabwe ekiteezi bafiirwa abantu baabwe n'emirambo tegigwangayo mu ttaka. Pooti z'abantu ne zitwalibwa ne bagobwa mu mayumba gaabwe tebalina compensated ne mu kaseera kano. Ng'otubulira akana akayumba mwotundira omunanaasi n'amazzi g'ekikumi ag'omukaveera. Kyagulanyi Ssentamu amaka ge gaayingirwa abasajja bano bennyini ne bagamenya paka mu kisenge tebalina kye bataamenye. Ng'otubulira ono nonsense g'otubulira akayumba mwotundira omunanasi n'amazzi g'ekikumi. Era omusajja yabadde avuga katapira eno yankoze bubi. Yabadde asaana kino ekikazi nga mwekiri n'asitula akayumba waggulu n'akakuba ku ttaka n'akwata enkumbi n'agikikuba ku mutwe n'ekifiiramu. Eyabadde avuga katapira yankoze bubi. Yabadde asitula akayumba nga mwekirimu nawanika mu bbanga n'akuba wansi n'akwata enkumbi ya katapira n'akuba n'agitira omwo munda. Kyagulanyi yazze avuga katapira eyo oba kampuni yadde bamenya ya Kyagulanyi. Naye mu nkola y'abano abasajja bakola ekintu nga kigenderere. Kyamaze kikoze ataka ku Kyagulanyi. Kino kinnamagwatala kino. Avuga katapira wankoze bubi nnyo. Era bannayuganda ze mbeewuunya. Bw'obanga ekyaliyo omuntu yenna akyanenya Kyagulanyi mutakoze kimala. Then gwe tokoze kimala. Gw'olina ekikyamu ku bwongo. Kyagulanyi amaze emyaka 8 good years ng'asomesa abantu okyukakyuka. N'ajogera ku mufunaga nti esigala kwogerera ku bafu. N'ajogera ku mbaga. Buli wasinziira wonna ng'ayogera bubaka bwakyukakyuka. Bannansi mwerwaneko. Ekyo kigenda mu maaso kye mulaba gavumenti egezaako kubateekateeka. Nasomesa ku tteeka lye baaleeta mwakajja mulyogerako. Nalyogerako emyaka 2 emabega. Gavumenti egenda kuleeta etteeka eyitwala ettaka lya bannayuganda nga tefunye consent kuva ku nannyini ttaka. Gavumenti ekere ku makyambu yagala kukola projekiti ng'olinawo amakaago egamenye nga temaze kusaba lukusa. Kyegenda okukola egenda kuleeta kye bayita gavumenti valuer bajavuli owinga ennyumba eyo. Oba wasaamu obukadde 10 bajja kukuwaana nga towakanye. Eyo enkola eri Rwanda yeze Uganda. Bannayuganda munanyiigako ddi? Wabulawo n'omuntu agamba nti mu butuufu eno katapira kanjikumbeko omuliro. Kasirye eggwanga yagisanga ng'esenda ttaka
Yanyinako obuyinza yagikumako omuliro n'eteta. Wabuzeewo ne Munnayuganda ganti katapiira eno katugikumeko omuliro. Kyagulanyi otesa abaana b'abaindi. Kyagulanyi abaana bo batwala mu Amerika gye basomera. Tunuulira zino embwa. Nze ndi mwana wa muwejjire. Maama wange yatundanga nakati mu katale ke Katwe. Sirinyanga yadde ku nnyonyi enfu, nali nnyonyi egi ya Amerika. Gwe yakunga Kyagulanyi ku status kwali okuleeta omwana okusomera mu Amerika. Yalina kuvuganya Museveni. Kyagulanyi okukwata Babi okujja mu Amerika. Yalina kumala kuvuganya Museveni alyoka ate mukazi we mu Amerika. N'otamanyi lwaki Kyagulanyi ali mu Amerika. Gonongamba nti ekikazi kyawagira Kyagulanyi wamukwasa bya kiyosiki wamukwasa mutwabi kukwasa wamukwasa Gigasiya. Kiki wamukwasa gwe kikazi gwe. Ogenda kulaba Balamu nga bagenda bakiwa ssente. Kyakoze omulimu. Ka video katambudde nnyo. Bagenda yo kumudduukira yakoze omulimu. Ka kiyosiki. Mwatundira omunanasi. N'amazigo mu kaveera. Omusajja wa katapira wankoze bubi. Omanyi bano Uganda muno beefuulira batafaayo ku buli kintu. Ebintu bingi ebigudde ku bannayuganda. Nenga bannayuganda balema okuvumirira ekikolwa ekikoleddwa gavumenti ku bannayuganda. Ne bavumirira ate oyo akoleddwako ekikolwa. Eyo enkola yalimu apartheid regime South Africa. Gavumenti ya Museveni yo tesobya ku bannansi, tesobya, tekola nsobi. Okujja kate munnansi yasobya gavumenti. Apartheid regime South Africa. Abazungu battanga abaddugavu. Ne maiti ne bagivunaana. Nga bagivunaana musango ki? Tebagivunaana okugenda we bagitidde. Nga abasajja batta abantu ne bayita omuntu mu kkooti nga bamuvunaana. Kye kyakututte we bamutidde. Kye kyatutte oyo bamutidde. Ne maiti ne bagivunaana. Ne bannansi baakera ku makya ne bafuna obwenkanya. Bino biri mu Uganda. Gavumenti ya Museveni n'okera ku makya ng'abantu abawera omusanvu battibwe wa Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi obattira abantu n'omuggalira. N'enkakasa mu nnyumba ya Mwanga Kivumbi ebisse ebirimu muteeka okubeeramu embazzi ng'omusajja abeera mu kyala bayasa enku. Muteeka okuba mulimu ejjambiya etema enku oba okutema ettooke n'akamba akawaata. Bye biri mu nnyumba omuba n'enkumbi. N'okera ku makya n'otta abantu ate wootidde abantu n'omuteeka mu kkomera oba bwenkanya. Ti Mwanga Kivumbi yakola ensobi eyaviirako abantu okutta gavumenti okutta abantu ewuwe yakola ensobi. N'obuuza ddeni abatta abantu abo bali luddawa. Gavumenti ya Museveni tesobya. Twabadde tuli awo ng'omusajja akutte ejjambiya atemetemye abaana baneggaba. Abasi byakagaba akedde ku makya. Nga buli jagataliiko nfuufu. Omulumizi wa poliisi abasi byakagaba akedde awagudde enjega. Omusajja byakidde ejjambiya n'atematema abaana. Akwatiddwa atwaliddwa ku poliisi e Kabalagala. Okunenyeza nga kukyagenda mu maaso. Then abasi byakagaba where were you in Butambala? Wagendako ku crime scene ya Butambala. Ne footage n'avayo nga Mwanga Kivumbi bakuba amasasi yeekukumye. Wallahi nga alajana n'agamba batta abaana mundeke ngende. Footage n'atambula footage wa AI. Bana abasajja bwe bwe bagezaako tuteekateeka okutwerabiza. Omukulembeze yatugamba message yatugamba. N'agamba bwe oyagala kujjawe kutaasa ekiwunya oba ekireeta ensowera. Jjawo kiri kizireeta tofuuyira nsowera. Totta nsowera. Waayo history ajja kwogera. Kyagulanyi Ssentamu amaze emyaka 8 ng'abuulira abantu buvunaanyizibwa ku nsi yaabwe. 8 good years. Talina kyatayogedde. Simanyi omunabyabufuzi nga ndaba oba nga saaliwo ng'ali mu byafaayo ebigambo Kyagulanyi byayogedde eri bannansi b'eggwanga Uganda. Ne musigala nga muwumbye emikono muti Kyagulanyi assa abaana. Kyagulanyi asibiza abaana baffe. Ne mugaana okukonda eminga buuza oli lwaki asiba abaana. Kuba ne bw'ataba Kyagulanyi omuntu omulala yenna ng'ekizibu kya Museveni tekivuddeewo bakyateeka abantu mu makomera era bakyabatta. Besigye yamala emyaka 20 nga yavuganya gavumenti nga yakulya opposition mu Uganda. Ekizibu tekyavaawo. Nekijja ku mulembe gwa Kyagulanyi. Era kisobola okuva ku mulembe gwa Kyagulanyi kigenda ku balala. Bano abasajja abatakkuta. Byakagaba yakedde ku makya. N'agenda wali eggaba ageze kukola mawulire.
ono omukazi avuga tulera avuga katapira sole yankoze bubi yabadde akikuba enkumbi ku mutwe nekifiiramu kati mugenda kulaba nga bakiwadde bagenda genda bakidduukirire bamudduukirire yakabye nnyo amaziga ne munne n'amagwatala Kyagulanyi yazze avuga katapira kampuni yabadde bamenya ya Kyagulanyi oyo asobola okuba nga yona Kyagulanyi ayogera ebyo oyo mukalike ndabagamba Museveni ku mulundi guno Kyagulanyi yamukuba hands down kana akalu Museveni tasobola kuba yaweza n'ebitundu 10 ebya harali ti Museveni yaweza 10% nga harali mukaluka nakawedde wallahi tiyakaweza kati bwe busungu babateekako kuba akimanta kyalina kyabeetaaza mwamukyawa mukalike ndabagamba gavumenti ya Museveni oba yafuna ebitundu 2 katugambe nga tekyalina kye bayita majority support y'abantu eba tekyasobola kubeera mu buyinza eba yagwa 20% majority support y'abannansi Museveni asigala mu buyinza katumutunuulidde era Kyagulanyi ye mubi Kyagulanyi okuleeta abaana be wano mu America kyali kimwetaagiza kuvuganya Museveni ayo kayingiza abaana wano mutabani oyo okusomera no ku university okuleeta babi yalina kuvuganya Museveni family z'abantu ziri wano nga Kampala bali banyoomebwa mu Uganda nga banyoomebwa from nobody to somebody bali wano nga basukane mu bantu 10 nga family oli yagireetanga yali mwana wa muwejjere Kyagulanyi ku status kwali yalina kuvuganya Museveni najja abantu be Uganda obongo nebuganda n'okutegeeza kino ekikazi ne Kyagulanyi n'okudduka e Uganda yataasa bulamu oba baamufulumya oba yeefulumya Kyagulanyi okudduka e Uganda yataasa bulamu oba baafulumya mufulumya nga be bagamba twaliwo yamuyamba mu gavumenti omufulumya oba nga yeefulumya yataasa bulamu n'agaana okukitegeera ono bannange kino ekikazi gwe omusajja gwavuga tula kitaggwe gwankoze bubi wali kikubye enkumbi ku mutwe Then Museveni njagala kubuuza mwagala tukuba mutuwe n'enkaaba mutukuba mutuwe tugenda okukaaba bakutte munnamawulire bamuvunaana okubika Jared Kataha Museveni nti yafudde njagala okutegeeza ffe mu Buganda omuntu abise omuntu nti afudde nga tafudde si musango ne mu Uganda yonna tugamba kimu nti abika yabikanga then gwe babise aveeyo bwe yali omulwadde nga temwatugamba nti mulwadde eggulire alireeta mu public domain yekakwenzalukira bashaija aleeta eggulire mu public domain yekakwenzalukira bashaija mwe mwatugamba nti mulwadde adusiddwa embuya ffe mu Buganda omuntu bw'abanga okedde ku makya n'obika omuntu nga tafudde tugamba kimu nti abika yabikaga gwo si musango kati gufuuse musango mu Uganda kadeni waba afudde mutubuulire engeri tugenda okukaabamu gavumenti eyise press release etubuulire nti Kataha Museveni yafudde ne tuteekeddwa kukaaba tuti mama Kataha Museveni nze yanzaala nze mama wange namuzika 2013 agalamidde wali Kyaggwe Lubongo kokonjeri wali wagalamidde nze si yanzaala Kataha Museveni oyo omukazi alina omutima omubi nga bwe bakugamba nti bw'olaba ng'omusajja ow'amaanyi mu mugongo ebeerayo omukyala ebintu byonna ebikolobero bikoledda ku bannayuganda ng'oyo mukazi agawumbidde yali avuddeyo ddi ebimu bikolwa na ku bakyala ne batulugunya abakyala ng'oyo omukyala efasiredi tavangayo kondominga gavumenti ya Museveni kubikola ebigenda mu maaso ku bannansi naddala abakyala mwagwa kadeni waba gyali mulamu ajja atubuulire nga minisita w'ebyenjigiriza atubuulire nze nnyini nkyali mulamu kijjewo lisiggulire lisibisa oli mu kkomera yamubise Jared Kataha Museveni ng'afudde asinga okufunamu kati ye muhozi abagenda kunywa agwene mu ttogero nga Kataha Museveni afudde because ekiri munda mu State House kibata succession battle yaabwe oyo mukazi Kataha Museveni takkirizangako n'olunaku n'olumu muhozi akulembere eggwanga Uganda yakwata omwana we Natasha Kainerugaba n'amufumbiza ewa Odwoke Rwabogo ne bateekateeka Odwoke Rwabogo ne bamuhayipinga gosooka weebuuze Rwabogo oyo Museveni waba n'engagement yayagala ebweru w'eggwanga gwasindika yali amuzimba nga diplomat n'okutegera kye bayita international relations ateekeddwa okulaga n'amawanga amalala ng'ategedde nti omwana we Natasha yagenda okubeera first lady ono gye yava n'akwata n'ajapinga kyo
kati olutalo oluli mu ndono Janet Kataha Museveni bw'afa asinga okukyakala ennyo yono ni Sera Sega Mwenge Muhoozi kuba si nnyina amuzaala step mother munamugana naye okukyakala deni muteekewo enkola gye tugenda okujaganyangamu ng'abantu bafudde mwe mussa abaana b'abantu mukwata obuyinza mwabuuka mirambo nakati mukyatirimula abantu deni mutubuulire enkaaba nga bwe mutukuba nga bwoteekeddwa okukaaba ogwo si musango mu Buganda ne Uganda yonna bw'obiika omuntu nti afudde nga tafudde bw'avaayo nga mulamu tugamba kimu nti abika yabikanga kati muvunaanira abantu mu mateeka agataliiyo oyo omukazi n'akeera ku makyana Allah n'ageera nga amugyemu omukka asinga okubenefitinga mu kino ye Muhoozi Kayine Rugaba kuba Museveni akkiriza mukyala we nnyo omwana yajampinga kyo n'akwata obuyinza ekiri mu State House awo mulimu battalions nnya mu State House mulimu ya Salimu Sale mulimu ya Kataha Museveni mulimu ya Museveni ya Muhoozi ziri enzi zonna zirwanagana kwani agenda okuddako okusikira Museveni gye baagala okutuzza ne tubalaba tetugenda kubakkiriza awangala Ssaabasajja Kabaka